These are stories from the heart. Please. Abitegeddeko tegeza muno. Sharing a story ntukejerago omukyala Akum Sofia, Chala Mcholi, agamba yazaala omwana mu Bindeeba 13 years down the road. Bindeeba Raymond omukyala ayagala buyambi. So gwe kikwatako sharing a story ntukejetuuka omukyala afuna obuyambi. Omwana bamulabira, I think so. Ndoza buli muntu alina right. Bindeeba Raymond gwagamba ati taata w'omwana akankwasa. Bindeeba yebawa Remy Precious wa Spark TV. Ndoza ku connection y'amangu eriwo. So omukyalo n'agamba anoonya bwenkanya. Bindeeba aganye okulabirira omwana. Alabika n'okumwegana yamwegana. Buyambi mbusaba bwentyo ngenda mbaganda be tebabumpa. Family ya Bindeeba ogimanyi weeri bulungi? Sister we manyi gy'abeera. By then omwana yali mu P5. Yes. Mwana nga ali ku ssomero ne tumugjayo ne tugenda e Mulago. Ku DNA? Yes. Ne tugenda e Mulago ne tukola DNA ne taata w'oyo omwana bamuyita Robert omuto. Mukulu wa Bindeeba. Bwe twakola DNA nembagamba lwaki DNA wagikwana Robert ng'ate Bindeeba waali? Teyaliiwo. Yes, yagikola. Era ne doctor n'atubuuza lwaki mukoze nga taata w'omwana taliiwo. Nengamba nze doctor nze sina buzibu. Bo bebemanyi bebekakasa. Okiwulira. Nenga sister we kwali. Bamala okukebera DNA. Bakwaliza tuzaayo? Nze tebazimpanga nze. Era nembuuza oli otya munaye nga mbuuza ninsengaawo. Muli mutye gye tuli nti results zafuluma nti zafuluma. Nengamba zaali zitya. Munnange simanyi na kumanya. Yagaana okugamba? Yes.